era n'olumaze omusala ne bamuleka mikagambye musimuta omusaye mirundi egi esatu omusaye nga gumaze omugwamu and you stand here ng'oli mu giraasi ezizo. Lino lyabadde ettemu oba bulagajjavu ku ddwaliro lya People's Medical Hospital ku luguudo lw'Egayaaza. Bingi ebyabaddewo kiri kikeeseza olunaku olwaleero ku ddwaliro eryo okusika omuguwa n'okunenya abasawo n'eddwaliro eryo ku ebyo ebyagenze mu maaso eri omukyala yavudde ewaka ng'alumizibwa nga kaseera k'okuzaala katuuse naye ebisa ne bigaana okujja oba n'agaana okuzaalira mu budde nga talina bisa. Oluvannyuma abasawo ne bamuteekako ebisa era ebyagaanye ne bagezaako okumulongoosa naye process eyayitiddwamu n'enkola gye baakozeemu okumubaaga okumuggyamu omwana yabadde ya bulabe nnyo era ebibuuzo byasigaddewo bingi nakati bikyaliwo bingi kubanga omukyala yafudde n'omwana waali netali mu mbeera nnungi. Ebibuuzo bingi eri famire ne bannayuganda nga babuuza lino bulagajjavu oba ttemu ng'eggwanga ligenda mu maaso n'okuba nga lyeraliikirira kukuba nti nno waliwo ebigenda mu maaso oba oluvuuvuumo olugenda mu maaso kukuttibwa kw'abantu nga baggyibwamu ebibumba nga baggyibwamu emitima nga baggyibwamu obutaago n'ebirala byonna okubitunda ebweru w'eggwanga. Obulagajjavu bwe buti n'ebintu bino ebikufaanako bwe biti bigenda mu maaso era birekawo ebibuuzo bingi mu mitwe gy'abannayuganda era bireka ekkonde eddene ku mitima gy'abannayuganda. Njagala nkuwa emboozi eno yonna nga bwe yabadde eri ow'oluganda lw'omukyala eyalongooseddwa mu ngeri ey'obulagajjavu gye beebuuza nti yabulagajjavu oba yattemu okusinziira ku ebyo ebyakoleddwa. Kitalo nnyo nnyini ddala, kitalo nnyo nnyini ddala. Wuliriza muganda w'omugenzi ne mukwano gwe bye bannyonnyodde n'olutalo olwabaddewo mu ddwaliro erya People's Medical Hospital ku lw'Egayaaza ewabadde obulagajjavu oba ettemu. Kanzije zize sawa 5 wano bayisawa 5 nensanga ng'omulwadde ali ku kitanda nga bamutaddeko eccupa ey'ebisha ng'enaatera okuggwamu. Ziweze essaawa 6 neeti n'ababubi n'agamba olubuto lumuluma lumunyolera eno waggulu n'agamba nti omutwe gumutta. Nasoomo najja n'agamba nti we luba lukulumira eno luleke lukole ki lukulume tewali buzibu oli seefu. Oli namugamba njagala dokita kuba mpulira ndi bubi. Ne bamutwalira ku dripu ye nga bamukutta omukono. Tebaleese kagaali we baakaleetedde baakalese na mu kolido ne bamutwala mu labor room tebamututte mu theatre mwe baamulongoseza. Nabaddewo nga ndaba nga buli kimu kye bakola tebaasanyaziza. Baamusaze busazi bwe bati tebaamusaze wano baamusaze ne bamugyamu omwana. Zibadde essaawa 6 awo n'endakiika nga 18 ku 2 kuba zigenza okuwera ssaawa 6:30 ng'omwana baamugyemu dda nga waali ng'akaaba. Ne batuma obugoye bw'omwana ne tubuweereza. Nnaasi omulala najja n'akima engoye endala. Bamaze otwala lebba we babadde bamukolerera wabadde nga w'oyimirira olaba buli kimu ekibaddewo kuba nze bamukozeeko buli kimu nga ndaba. Bamugyemu ne bamusala
ne basooka bafa ku mwana omukazi ng'ali awo ku katanda ng'abadde taliiko oxygeni abadde simusanyalaze nga ali mu kuleekaana nga bamugyamu omwana ne bamala omusaayi gwonna ne guyiika wansi ne bagusiimuula ogwasoose ne baddamu ne basiimuula ogwokubiri kuba babadde bagundi babiri bakirinazi babiri abasiimudde omusaayi kati ke bamaze omuntu n'aba bubi naye bamaze almost essaawa nga tebannaba mutunga kubanga bamugize nga kino kyasamye bwekiti ne bateekayo ebipamba ng'omusaayi gwonna gumaze okuggwamu nange ne mbuuza lwaki tebaamugize eki tebaamutunze kati anti wange n'omukyalo omu neiba abadde neiba we nemugamba tebanamutunga nagamba tekisoboka omukazi gwe basaze tasobola kubeerawo essaawa ezo zonna nga tebakoze eki tebamutunze kubanga tasobola tekisoboka tasobola nakuba mulamu nembagamba bannaaye tebanakola ki tebanamutunga kubanze nyimiriddewo buli kimu bakikoze ndaba ate n'ebipamba mbiraba nti kuba omuntu we bamubaziira tosobola mulaba kiki binyama n'ebipamba nagamba tekisoboka kati obulamu buganye ne bajja ne batusaba baze ne babuuza ani ali ku mulwadde Judith ne ŋŋamba weetuli wano kuba tubadde mu ruumu ne bampita ne anti wange n'oyo omukyala we tutuuseeyo ne tusanga nga engeri gye bamusaze bwe bati sayidi eno nga gye bamwebasizzaamu nga ekiwundu kye batadde ku katanda bwe bati sayidi ng'atunula kisenge bwati ngeno gye bataasaze weewali engulu nange ne mbabuuza lwaki mumwebasiza bwe muti ate nga temumutunze ate ng'ekiwundu kye kiri wansi ne baŋŋamba ffe kye tukuyitidde twagala tugamba tukole ki okutaasa obulamu bw'omulwadde kumugyamu n'abaana awone we muba temwagala obulamu nga mubufiirwa nange ne mbagamba mukole kyonna kye musobola oba mugyamu kasita ayina abaana it is okay naye ne mbabuuza nga mumulongooza lwaki temwatubuuzizza lwaki mutubuuzizza nga mumaze okukola ki okwagala okugyamu n'abaana olwo ne mulyoka mutubuuza lwaki okumulongooza temwatuwadde ebipapula bya sayininga nagamba tukuyise kutubuulira tuggyemu n'abaana oba tumuleka afe neŋŋamba muggyemu n'abaana nenkubira bbaawe nemugamba neŋŋamba it is okay kasita omukazi akola ki awona kyonna kye baagala bakimuggyemu asigaze obulamu nembagamba naye ng'olwedde nabagambye edda mukole kyonna ekisoboka ne bamuza ku katanda ne bajja ne batusaba amasuuka nga still already we bamwebasiza omusaayi ne guddamu ne kuyiika wansi ne baddamu ne basiimuula nga ndaba nga wendi ne mmala ne mbawa amasuuka ne bagatwala n'ekipapula ekirala era n'omufulumya mbaddewo okumuzaalisa tebamubise nakenda bamusaze ali bwati bwerere buti bwe bamusaze ne bamugyamu omwana kuba mbadde ndaba nga ndi ku mulyango nga talinako oxygeni omugenzi oyo okujja wano okuzaala abadde ali mu mbeera mbi oba aze nomali nti obudde bubadde butusobola okuzaala abadde ng'abeera awo n'awulira obuntu nga bumusalaasala naŋŋamba ŋŋenda wa ngenda mu ddwaliro mpulira siri bulungi nga buli kimu kyakola aŋŋamba kuba abadde mukulu wange mama yatuleka tuli baana babiri abawala nga buli kimu aŋŋamba kati ne mugamba it's okay kasita wendi n'abaana ewaka najja
wano weba mugenzi abadde tali bubi nnyo nze nkubiddeko ssaawa 4:36 ez'emisana leero kubanga twali twatensa bwali kwatibwa ebisa ampite mutwale mu ddwaliro kati ye yaze yesterday oba yesterday batiwani yesterday night yaze yesterday naye okujja nze teyangambye wankubiridde essimu ssaawa 4:36 nangamba jangu ndi mu ddwaliro naye ebisa biganye bibuze nengamba Judith totawaana okulongoosa kwakati tekuli ng'okwedda kola appointment ne dokita bakulongoose nze mbadde waka nga ndi mulwadde alusaze nga zinduma ne mugamba sijja kusobola kujja naye okulongoosa basisita bange bonna babalongooseza nga ndaba ne bava mu siyeta nga balamu nengamba kola appointment bakulongoose awo wenkomye ezizeemu essimu mbaafuti omuteekako ekipeesooka ey'ebisa ne bigaana n'oteekako ey'okubiri ne bigaana n'oteekako ey'okusatu ne bigaana omanya ebisa bigaanidde ddala ono yetyagwa siyeta n'okumulongoosa obulajjagavu bwe bussa omwana ate tosobola kukwata omwana n'omusala busazi ng'ekisolo n'ogamba musooke muggyemu omwana nga tomutute mu siyeta basooke balongoose nga bali serious kukola ku mulwadde awonye naye ali mu mbeera mbi talina maanyi bulajjagavu bwabwe okumanya nti bulagajjavu bwabwe n'omwana kati nyafe bo omwana bamututteeyo bwe batereka abaana mbadde ngendayo every time mumukyekingako naye ntuusa ekiseera nengendayo nensanga nga ebyuma bikaaba naye ebyuma we bikaaba omwana tali ku oxygen then nange nenkola ki banasoose gendayo ng'omwana ali oxygen we nadiddeyo nendowooza omwana bamugye kuki ku oxygen ateredde kuba nasoose kubuuza omusawo nemugamba omwana ateredde naŋŋamba omwana kati ali ku nnomo ajja atereera kubanga ebigere bye mbu oxygen munda yabuze ne bibanga kind of blue kati byamaze ne bijja mu nnomo ne bitereera nga nawe obiraba nti bitereera naye omwana badde alina obuzibu nga buli wengendayo olowooza nti omwana mufu naye ng'osooka munyiga wano okubanga akola ki omulaba nti oba yeekyusa oba kola ki nembuuza omusawo lwaki ono omwana abeera sayidi emu bweti naŋŋamba abaana abato bwe batyo we babazaala baba tebakyukakyuka ne mugamba nze bukya ndaba abaana bwe bazaala ba buli mwana gwendaba wano buli mwana sisita wange gwazadde mbadde nga naye abaana babadde nga active naye n'omwana tali active ne mbagamba omwana mukyuseko ku bulago at least atunuleko ne sayidi naŋŋamba waakyo ajja kutereera naye babeera mu sayidi emu bwe batyo nekireka nendowooza nti oxygen bagimugjeeko kati wenakomeddewo nensanga nga ebyuma bye bamutaddeko bikaaba nenzibuka nempita omusawo ne tata we nemugamba nti omwana kati ateredde bamugjeeko ki ku oxygen nga nze ndowooza ateredde bamugye ku oxygen kati wenazeeyo nembuuza lwaki ebyuma bikaaba omusawo we yaddukidde najja we yazze naŋamba neka oxygen tekaliiko neerabidde nemye nembuuza weerabidde otya nga gweke yateekawo omwana yadde naffe bwetuli mu abazaalisiza omulwadde mumanyi condition y'omwana gy'alimu ate n'ekirala reception eri kumpi ne ward omwana gy'alimu ebyuma bikaaba bitya ne mutabiwulira kati awo singa sazze ekitegeeza omwana teyandibadde mulamu naŋŋamba ne mbuuza lwaki oxygen mugijjeeko ate ng'ebyuma bikaaba nagamba omwana yabadde awo n'akola waati omukono oxygen neevaako omukazi omu n'abuuza omwana
atanaweza yadde lunaku ku nsi asitula atya ate omukono ne gujjamu oxygen. Nange ne mugamba sibitegeera namuzaamu oxygen era we yamuzizaamu oxygen ebyuma ne bitaddamu kolaki kukaaba. Omwana naddawo ng'olaba obugalo akolaki bunyenyanyenyamuko. Kati awo bamututawo mu theatre awo mu leba bamututeza abadde sawa mukaga net. Yes, naye mu theatre bamugjeemu zabadde awo ku sawa nga 10 sawa nga 9 nga zigenda wera sawa 10 we bamugiddemu, naye nga tebanamutunga obwedda ali mulebba mwe bamusalidde tebanabamutunga tebanabamugjamu eyo. Simanyi n'abaana gye bagambye balinze musawo Dr. Tabanja ensonga enkulu nga tebamanyi kyakukola. Yes, bo bakoze byabo okutaasa omwana ne batafa ku maama w'omwana. Naye singa dokita baddewo Judith Teyandiford. Naye awo we tubadde tugirako we babadde batuyita okwogera nti bajjemu n'abaana, dokita kennyini yabadde ava mu woodi eyo. Yes, yabadde alina okujjanjaba, yabadde kennyini mu woodi mwali ng'afuluma. Tumusanze ku mulyango ng'afuluma ng'agenda ate muwa muleba. Webagambira okujjamu n'abaana. Yes. Kitegeeza agenze n'akola gundi n'alaba nga yeetaaga kujjamu yakoze bibyo n'alaba nga yeetaaga kujjamu n'abaana. Nze wengambira kuba ku mulyango saavuddewo. Dokita oyo ayinza okuba yabadde mu sitiiru nga bamukolako. Babagambye kabalinde Dr. Frank. Era we bamaze ne bagamba Dr. Frank azze. Bawomufu yamukubidde esse. Namugamba obulamu bw'omukyala wange nga bugenda ku ddwaliro nga toliwo. N'agamba nateera kutuuka. Naye ebyo byonna nga process bazikoze dda nga taliiwo. Naye nga bamwegayiridde ne bamugamba omukazi akooye musale omukazi wange mutegeera okusinga kuba nze mbadde naye ebbanga ddene ate mbadde mulaba ng'ali lubuto. Akooye musale nga bukyali. Nagamba mbuye ono afe ku byaliko kuba nabyo biki byetaagisa. Ono namugamba kanzikye kuba nyinza okwetaagisa ku ki ku ddwaliro. N'abagamba dokita n'agamba nze ngenda kikola mukindekere omulwadde wange ngenda kukola ki ngenda mukolako. Kuba tubadde mu ruumu ne bampita ne anti wange n'oyo omukyala. We tutuuseeyo ne tusanga nga engeri gye bamusaze bwe bati sayidi eno nga gye bamwebasizzaamu nga ekiwundu kye batadde ku katanda bwe bati sayidi ng'atunula kisenge waati ngeno gye bataasaze weewali engulu. Nange ne mbabuuza lwaki mumwebasiza bwe muti ate nga temumutunze ate ng'ekiwundu kye kiri wansi. Ne baŋŋamba ffe kye tukuyitidde twagala tugamba tukole ki okutaasa obulamu bw'omulwadde kumugyamu n'abaana awone we muba temwagala obulamu nga mubufiirwa. Nange ne mbagamba mukole kyonna kye musobola oba mugyamu kasita ayina abaana. It is okay. Naye ne mbabuuza nga mumulongooza lwaki temwatubuuzizza, lwaki mutubuuzizza nga mumaze okukola ki okwagala okugyamu n'abaana olwo ne mulyoka mutubuuza lwaki okumulongooza temwatuwadde ebipapula bya sayininga. Nagamba tukuyise kutubuulira tuggyemu n'abaana oba tumuleka afe. Neŋŋamba muggyemu n'abaana. Nenkubira bbaawe ne mugamba neŋŋamba
it is okay kasita omukazi akola ki awona kyonna kye baagala bakimugyemu asigaze obulamu ne mbagamba naye ng'olwedde n'abagambye edda mukole kyonna ekisoboka ne bamuza ku katanda ne bajja ne batusaba amasuuka nga still already we bamwebasiza omusayi ne guddamu ne kuyiika wansi ne baddamu ne basiimuula nga ndaba nga wendi ne mmala ne mbawa amasuuka ne bagatwala n'ekipapula ekirala era n'omufulumya mbaddewo okumuzaalisa tebamubise nakenda bamusaze ali bwati bwerere bute bwe bamusaze ne bamugyamu omwana kuba mbadde ndaba nga ndi ku mulyango nga talinako oxygen. Omugenzi oyo okujja wano okuzaala abadde ali mu mbeera mbi oba azze nomali nti obudde bubadde butusobola okuzaala? Abadde ng'abeera awo n'awulira obuntu nga bumusalaasala n'aŋŋamba ngenda wa ngenda mu ddwaliro mpulira siri bulungi nga buli kimu kyakola aŋŋamba kuba abadde mukulu wange mama yatuleka tuli baana babiri abawala nga buli kimu aŋŋamba kati ne mugamba itsoke kasita wendi n'abaana ewaka najja wano webagenzi abadde tali bubi nnyo nza nkubiddeko ssaawa 4 n'eddakiika 36 ez'emisana leero kubanga twali twatensa bw'alikwatibwa ebisa ampite mutwale mu ddwaliro kati ye yaze yesterday oba yesterday batiwani yaze yesterday night yaze yesterday naye okujja nze teyangambye wankubiridde essimu ssaawa 4 n'eddakiika 36 nangamba jangu ndi mu ddwaliro naye ebisa biganye bibuze nengamba Judith totawaana okulongoosa kwa kati tekuli ng'okwedda kola appointment ne dokita bakulongoose nze mbadde waka nga ndi mulwadde alusaze nga zinduma ne mugamba sijja kusobola kujja naye okulongoosa basisita bange bonna babalongooseza nga ndaba ne bava mu siyeta nga balamu nengamba kola appointment bakulongoose awo wenkomye ezizeemu essimu mbaafuti byebyo obulagajjavu mu malwaliro ga gavumenti ne malwaliro ag'obwannannyini bwongedde okusensera era bannayuganda bafiirwa obulamu bwabwe oluusi ng'entuuko zaabwe zituuse oluusi ng'entuuko zaabwe tezinnaba olw'ensonga oba olw'ebyo bijja byogerwa ku bulagajjavu bw'abasawo n'amalwaliro obulwa ennaku zino nga ensangi zino batunulidde nnyo ensimbi okusinga ate okujjanjaba abantu okuwona bingi tuweze tubirabako. Omulamuzi wa kooti ya Constitutional Court Justice Irene Mulyagonja yavaayo ne yeemulugunya gye buvuddeko nga yeemulugunyiza eddwaliro lya Mulago oluvannyuma lw'okufiirwa bbaawe nga yagamba nti kino kyava ku bulagajjavu bw'abasawo obutakola kimala bw'atyo kyaviirako bbaawe okufa. Si ye yekka, abantu ab'enjawulo bazze beemulugunya ku ddwaliro lya Mulago si lye lyokka nga balaga obulagajjavu oba nga bannyonnyola obulagajjavu obwo obukolebwa ku malwaliro nga batuteyo abalwadde baabwe. Ng'ogyeko obulagajjavu bukolebwa naye oluusi waliwo n'amawulire agajja oli n'ategeeza nti banaye nazaala omwana naye omwana wange namuzaala nga mulamu ate kakati bono balaga nti omwana wange yafudde ate nga n'omwana gwe bampa okusinziira ku ebyo ku mbeera ebaddewo n'omwana wange yazaalibwa omwana gwe bampa si yeye. Abamu abaana babula bazadde baabwe ne batabafuna emulaga awo naye nga oluusi abantu bemulugunya nga bagamba imbu oba oliawo zino pulaani n'enkwe zikolebwa abasawo emulago okukyusakyusa mu baana oba oliawo n'ekigendererwa ekyokubatunda oba okubawa abantu abo be babaagala bo ku lw'okufunamu ensimbi. So bingi ebigenda mu maaso. Nagenda ku muddwaliro bwannannyini erimu ne ntwalayo mutabani wange okugenda okumujjanjaba emakindi awo ne ntwala omwana eddwaliro liraba bw'otuukawo liyonja obulungi lirimu abasawo bambadde obutaawo bawala abato abavubuka abato beetalabadde eno beetalabadde eri
balaga nti balina ebyuma bakwaniriza bulungi era bakolaga nti bali serious nnyo mu mulimu gwe bakola. So natwalayo omwana ne mbagamba nti omwana mulwadde nengezako muwe eddagala erisookerwako erya bulijjo eryawaka naye embereganya okukyukamu. Kati mbadde nsaba bamukebere tumanye ki ekimuluma basobole okumuwa eddagala atereere oba obujjanjabi atereere. Abasawo ne bakwata omwana ne bamutwala mu laabu ne bamuggyako omusaayi kano kali ne bagutwala mu laabu ne bagukebera ne bakomawo ne banyenyonnyola obulwadde obuluma omwana era ne bampa n'eddagala bwe bangambye nti ligenda kumujjanjaba awone. Ne tudda ewaka omwana nitandikira okumuwa eddagala naye obudde ne buziba because twatukoye ku ddwaliro zali mu ssaawa nga 11 naye omwana okuva namuwa eddagala paka ku makya ssaawa emu ey'okumakya ng'obulwadde bweyongezi ng'obulumi bumweyongera bweyongezi kwe kumukwata ne mutwalira mu ddwaliro Ensambya gye bamujjanjabira ne baddamu ne bamuggyako omusaayi gwe gumu naye mu kumuggyako omusaayi results okukomawo ng'ate obulwadde bube baŋŋamba ku bulwadde bali bwe baŋŋamba mu kalwaliro ak'obwannannyini gye namutwala nga tekuliiko bulwadde na bumu bo bwe baakebera bwe baŋŋamba nti bwe buluma omwana n'eddagala lye bampa nga tekuliko kirwadde na kimu kimuluma okusinziira ku bulwadde ab'Ensambya bwe baŋŋamba era n'obujjanjabi bwe bampa. Kati ab'Ensambya obujjanjabi bwe bampa omwana yafunirawo enkyukakyuka era naawona n'aterera bulungi. Okwawukana ku ddwaliro ery'obwannannyini sigambye nti buli ddwaliro obwannannyini nti likyamu naye twetaaga nnyo okwetegereza amalwaliro gano ag'obwannannyini n'aga gavumenti engeri yakolamu emirimu gyago kubanga gasinga obungi gabangiddwawo bagateereddwawo kukola nsimbi so si kujjanjaba bannayuganda nti abasinga batunulira nnyo ensimbi nti basobola n'okukebera ebyaddala ne bakukebera ng'olaba n'ebyuma babirina naye nga ebyuma bye bikebera bifu. Kale n'olw'ensonga eyo bannayuganda tuteekeddwa okubeera nga tufaayo nnyo ku malwaliro ki getwalamu abantu baffe kubanga gavumenti yeerabika nga yeesuuliddeyo gwa naggamba nti amalwaliro mangi ebizimbe tubiraba naye nga tewali kigenda mu maaso. Otuuka mu ddwaliro lya gavumenti ng'ekyamazima bakukebera bulungi nnyo ne bakubulira n'endwadde ezikuluma oba oliawo naye nga kyebasobola okukuwa mu ddwaliro lya gavumenti ye painkiller kyenjogerako nti ye Panado kubanga Panado nayo painkiller kati nga kyebasobola okukuwa ye Panado ate ng'olumu ne Panado era otuukawo ne bakugamba nti Panado taliiwo. Kyokka eddwaliro lya gavumenti liteekeddwa okuwa obujjanjabi oba oliawo obusookerwako kale katugambe obusookerwako because waliwo obulwadde obutuuka bo nga oba oliawo ng'ekirwadde kikuluma nga kisusseewo nga kitagera oba oliawo ensimbi nnyingi bw'otulinira eggwanga lyaffe nga Uganda nga bwe liyimiridde nga nti oba oliawo nga bayinza obutasobola kujjanjaba bulwadde obwo nga busukkulumye nnyo naye ate waliwo obulwadde obusookerwako nti nina omusujja gunnuma nina typhoid annuma ulcers zinnuma nzize omutwe gunnuma nti obujjanjabi obwo obusookerwako obwo nti bwalibadde nga eddwaliro lya gavumenti lyonna lisobola obumanaginga ne bakuwa eddagala n'ovaayo ng'owonye naye malwaliro ga gavumenti agamu ovaayo ng'obujjanjabi tobufunye wadde ng'okebeddwa n'omanya ekikuluma naye ng'obujjanjabi tobufunye wabula nga kyebasobodde okukuwa ye Panado oluusi naye n'otamufuna. So bingi ebyetolera mu malwaliro ga gavumenti n'ag'obwannannyini ensangi zino nti emabega eri omuntu yabeera ng'agamba nti kale kaŋŋende mu ddwaliro lya gavumenti bankebere oba kale ng'alina essuubi nti anaafuna obujjanjabi mu private hospitals oba mu private clinics oba nga alina essuubi nti anaafunayo obujjanjabi naye ennaku zino omuntu akyalina wonna wayimiridde oba walina bukakafu mu kufuna obujjanjabi mu malwaliro g'e Uganda. Kakati obuvunaanyizibwa bwonna buddayo eri gavumenti ya Uganda nti esuulidde nnyo bannayuganda ku sayidi zombi mu malwaliro ga gavumenti n'amalwaliro ag'obwannannyini. Mbadde njagala owuliriza sitole y'omukyalo ono yavaayo nannyonnyola n'agamba nti yagenda okumukuula amannyo okumukuula erinnyo naye yagenda okuvaayo okusinziira nga bwannyonnyola agamba nti baamukuulamu amannyo oba oliawo n'agaali amalamu. Ansaba owuliriza sitole ye oyongere okutegeera enkola y'abasawo ab'ekibogwe abali mu ggwanga erya Uganda. Kamunoonyeeko wano.
Salwanga kongani mulemba kati bangamba nakyama oluba. Lydia Kobusinje mutuuze we bwayise mu Kampala twamusanga mu kusoberwa oluvannyuma lw'okukulibwamu amannyo ge gonna. Omukyusa okunkola bwe buti oluba lwange mwana omenya saawa zirotambulira mu byuma. Ono yatutegeeza nga bwe yali yakuula erinnya e Masaka kyokka n'afuna akazimba ne bamusindika e Mulago alongoosebwe naye kye yakola. Dokita bwe yajja saasayininga wantu wonna n'anteeka ku kitanda n'antwala. Bwe yantwala ne bantuusa ku mulyango ne bampa akawunyiriza akantu kaali katini ne baŋŋamba kakwate wunyiriza nga bwe mpunyiriza nga bwe banyumiikiriza awo nakoma okutegeera. Agamba nga bamaze okumulongoosa e Mulago yagenda okwetunuulira mu ndabirwamu ng'amannyo ge ag'oludda olulamba gaggiddwamu. Nensaba endabirwamu ngenda okukebera ng'amannyo g'eno gonna tegaliiyo. Bwe yabuuza omusawo amannyo ge gye galaze bw'ati bwe yamuddamu. N'atanziramu bwe yadda n'aŋŋamba tugenda kusibamu waya akantu katini. Nensirika ne mberako ku kitanda enkeera ne baleeta waya ne nvaako ku kitanda ne ntuula wali. Ezo zo baaziruka mpulira bwe baziyisaamu waggulu ne wansi bwe bayisaamu waggulu ne wansi. Okuva olwo Kobusinje tafunanga mirembe nga n'oluba lwonna lwazimba. Eno gye bajja amannyo eno ati eno ng'ekintu kyakubawo eno nga kintu kyakomawo kyazimba dda. Agamba bwe yaddayo e Mulago okuddamu okujjanjabibwa baamusaba obukadde 3 z'ataalina. Ogenda kuleetayo miliyoni 3 nkuddemu nkutwala ekiruddu. Namugamba musawo ezo ssente nnyingi. Nagamba ogenda kugula akuuma bakayita puleeti naye wano tekaliwo kali bweru. Kemba nkuteekamu kuba oluba nina otujjamu ate bwe nzijjamu oluba nesikateekamu oluba lugenda kuvaamu. Bw'onooba olina kwana nga kugjamu oluba agenda kudduka. Ono agamba yagezaako okwekubira enduulu naye teyayambibwa. Ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda e Mulago ne bambuuza dokita omumanyi ne mbagamba mmumanyi. Ne tugendayo ne bakola statement bwe twamala ne tugizza ewandegeya. Okunoonyereza kwakolebwa ne tutegeezaako ne bannannyini ddwaliro abatwala eddwaliro abakulembeze mu ddwaliro twabategeezaako ku nsonga eno era fayiro twagitwalayo eri omuwaabi wa gavumenti. Tetunnaba kumanya kyavaayo naye nga nja bbankola risaaki okumanya kyekyavaayo kikyawabulako naye ngaokunoonyereza kwakolebwa. Tutuukiridde akulira eddwaliro ly'e Mulago Dr. Byarugaba Baterana asabye okusinkana Kobusinje amunnyonnyole ekyaliwo. Bino Kobusinje olubitegedde n'azitukiramu okusinkana Dr. Baterana ne beevumba akafubo etatukkiriziddwa kutuukayo ne kamera yaffe. And then trace for the file and see what was happening at that time. It is those medical forms and the letter of the complaint on what actually she wants us to do, then that we can trace the file and see how best we can work on it. Katonda asuubiza nga bagenda okunoonyereza ku nsonga eno n'oluvannyuma wakutubulira ekyaliwo. Kale byebyo ebiri mu malwaliro kati omusawo n'amugamba nti muziya mukolako naye n'amugamba nti kati biganye yongerayo miliyoni 3 tugende tufune ka puleeti ate nkutwala ekiruddu naye nga jjukira azze mu ddwaliro ly'e Mulago eddene erina buli kimu ate agamba omulifali nga amutwala ekiruddu eddwaliro ekiruddu eriri wansi wa Mulago. So byebyo ebiri mu ggwanga lya Uganda. So neze nyongera okukubira abannayuganda omulanga nti naffe ffennyini tufeeyo naddala bw'owulira omukyalo ono afiiriddwa sisita we mu ddwaliro eryo erya People's Medical Hospital bw'owulira bwannyonnyola nti nabo obaolyawo bakozemu obulagajjavu oba bawadde nnyo obwesige eri abasawo b'eddwaliro eryo okubeera nga bakola obulagajjavu nti waliwo embeera gy'olaba ne weemulugunya n'omanya nti okusinziira kubigenda mu maaso n'embeera gyendaba engeri gye bakolamu abasawo wano ebintu byabwe kambabeereko mbateekeko embeera at least omuntu waffe tumugjewo wano tumutwale oba oliawo mu ddwaliro eddala nga bonagamba nti oba tumutwale oba ensambya
oba tumutwale Ekibuli oba tumutwale Ensambya oba tumutwale Rubaga oba mu ddwaliro oba oli awo limwiza okuba nga mwesigamukko wadde nga naye wabawo obulira vulugu naye ate tusikogamba nti okusinza ku mbeera gye ndaba wano katumugyewo tumutwale eno. So mbadde nsaba naffe ffennyini abajjanjabi ab'eŋŋanda z'abantu baffe tufeeyo nnyo kubanga gavumenti yeeringa ebyobulamu yabiviirako dda. Bw'otunula ebyobulamu bw'otunulira amasomero byonna osaasira omwana asomera mu ssomero lya gavumenti naddala eryo kubanga waliwo amasomero agamu nti mu ssomero ly'ekereziya naye liri aided by Government of Uganda. Ago go gali kale olw'ensonga nti gavumenti eyambako buyambi naye nga abakulu bo abalirimu bo bamanyi ekyokukola. Naye waliwo amasomero nga go ga gavumenti nga ye gafandinga buli kimu kyonna nga ye gaddukanya. Amasomero ago ebyaddala si malungi era gavumenti ya Uganda eteekeddwa okufaayo okulaba ng'ebako nekyekola. Newankubadde nti bannabyabufuzi bafudde nnyo kubira gavumenti omulanga ebiko nekyekola naye neeba nga tena nnyo kyamaanyi kiri awo kyekoze naye tetujja kulekeraawo kugamba nti gavumenti situkiramu obeeko nekyokola. Njagala okwebaza Minisita Barugahara Balaam olw'omulimu gwagenda ng'akola mu maaso eyo ndowooza kiyambako okugugumula abo abavunaanyizibwa nga beebase beesuliddyo gwa Naggamba. So mwebaza naye tusaba omulimu gwakola guleme kubeera gwakiyita mu luggya kubanga tulabeko abantu bangi abavuddeyo nga Honorable Balaam nga bwakola naye ne tulaba nga oba oli awo ate tewali results zivuddeyo oba tewali okikoleddwa ne twekanga nga kibadde kyakiyita mu luggya embeera eyo n'esigalawo. So tusaba namulabyekawo ng'agamba nti adda mu Buganda era nagamba ajja kusookera ku luguudo lw'Emitiana awo agenda kugola ppaka bw'anaavaayo ajje n'ewalala yonna. Of course yaliko ne Masaka awo naye agamba nti mu bitundu by'e Kampala si Buganda bitundu byene waffe eno mu Kampala gajja kwata Komitiana awo n'ewalala yonna ajje n'ewalala yonna asaasaane. Naye tusaba bino byonna byakola tukkiriza nti waliwo abamulwanyisa waliwo abamusiima naye tusaba bive mu results kubanga gye kinaggweera singa results zinaaba tezirabiseeko gye kinaggweera ajja kuba agusigaddemu yekka. Naye bw'anaabeera nga waliwo ekikoleddwa gy'avudde ne mu Uganda yonna ebitundu ne bigezaako okutereeramu obuli bw'enguzi obusukkiridde ne buvaawo obulagajjavu ne buvaawo obubbi bw'ensimbi z'omuwoomusolo ne buvaawo. Kyesirowooza nti anaakisobola ye nga ye omuntu ministry ye naye katumusabire kubanga obuyinza alabika nga abulina n'akikola ne kivaawo obulio bannayuganda bajja kuba bafunye obuweerero. Ekyamazima bannayuganda mu gavumenti ya Mwami Museveni tebagirwanyisa nti nno nti babalwanyisa muntu nti oba tebajagala nnyo nti oba tebajagala oba ki naye kigiba kyayisa kiri kimu kyokka services tezirabikako. Gavumenti bannayuganda bakugamba nti wooli naye olina kutuweereza kkiriza tugende mu malwaliro tufune obujjanjabi buteekeddwa okufuna bwe watusuubiza kubanga tuwa omusolo. Kkiriza abaana baffe bagende mu masomero bafune education eyo yennyini gye wabasuubiza okubawa bagifune. Kkiriza abantu batambulire mu nguudo ennungi ezo z'obasuubiza. Kkiriza services zaabwe bazifune nga bateekeddwa okuzifuna. Munnayuganda aleme kubbibwa. Essaawa zino bwe twogerera gavumenti ya Uganda esolooza omusolo ku mayumba naye okusinziira ku nteekateeka eyaleetebwa mu kusolooza omusolo ku mayumba enteekateeka eyo kusinziira gavumenti yagamba nti katubasoloozeemu omusolo guno ogw'amayumba buli mwaka ensimbi ezo ezinaavaamu zibayambeko okubajjamu kasasiro ku mayumba gammwe. Ensimbi ezo zituyambeko ffe nga gavumenti okulaba nga tuteeka amataala eyo mu bitundu byammwe ne ku nguudo ez'enjawulo. Naye gwe omulungi andaba essaawa zino njagala ombuulire mu kitundu kyeyo nguudo mmeka eziriko amataala. Ezimu bazirako amataala naye nga gaafa dda nga tegakyaliko. Bw'otunulira Ntebe Road osanga ebitundu ebyowamu nga nzikiza kyokka nga luguudo luva ku kisawo Entebbe luleeta abalambuzi mu ggwanga naye nga nzikiza. Osanga ebitundu byaffe nga nzikiza abantu batemulwa naye batemulwa mu nzikiza olw'ensonga amataala tekuli ku nguudo mu bitundu byaffe teri mataala kyokka nga ate gavumenti yakitusuubiza nti banaye nga tujje tubasoloozemu amayumba.
katubasolozemu omusolo mu mayumba gamwe gamuzimbye tusobole bawo obuweereza obwo naye weekanga nga obuweereza obwo bannayuganda tebabufunye kiregeeza nti gavumenti obye munnayuganda mu layini eyo so n'olw'ensonga eyo tusaba obubbi n'obukenuzi buve mu ggwanga lino omuntu yegalireko mu nsi ye ebintu bino tetubyogera bannayuganda tebabyogera nti wakuba nti bakyawa pulezidenti Museveni nti oba lwakuba nti bakyawa nnyo General Muhoozi kyeba bakyawa minisita gundi nedda naye ku lw'obulungi bw'okutereeza nze nina enzikiriza era nina endowooza nti singa gavumenti ya pulezidenti Museveni ebadde ekola bulungi nga bugenda mu ddwaliro eddagala olisangayo n'ofuna obujjanjabi obulungi n'ovayo ng'omutima guwewedde ofunye obujjanjabi owonye oteredde nga bw'otambula mu luguudo lulikiriya wala nga bw'otwala omwana mu ssomero nga ekyamazima nga teweetakisa namutwala mu ssomero lya private nga bw'otwala omwana mu ssomero lya gavumenti ddala ng'afuna education n'ebyateekeddwa okufuna mu butofu bwabyo n'ebirala byonna nze ndowooza tewali badde obuzibu bwonna naye kikyayisa abantu gavumenti ya pulezidenti Museveni ekyamazima services infu obukenuzi obubbi kyokka nga ate ababbi eggwanga tewali kibakoleddwako n'olya nti minisita gundi yabba ez'omusujja gw'ensiri n'olya nti minisita gundi yabba ssente bweziti n'olya nti minisita gundi yakola bw'ati naye natakwatibwako ate ekyewuunyisa ogenda okuwulira nti bamuninyisiza n'amadaala kale ebintu ebifaananako bwe bityo bibiretedde bannansi okunyiiga n'okwekyawa ne bagamba ebyaddala ekimala kubanga obuweereza nga bannayuganda nga bannansi tebabufunye kale n'olw'ensonga eyo atusaba gavumenti egezeeko okutunula mu nsonga za bannayuganda n'ebintu bye boogera bireme kubayitako buyisi kubanga bino bigenda mu maaso nti nga bwe nkutegeezezza wali nti bannansi babadde n'essuubi mu malwaliro ga private nga bagamba nti bwe naalwala ali sinagenda mu ddwaliro lino erya private neefunayo obujjanjabi nayo tewakyali ssuubi olw'ensonga nayo abantu bafiirayo mu ngeri y'obulagajjavu ekirowoozebwa oba oliawo nti bino ebyogerwa okusalamu abantu obutaago emitima gyabwe ebibumba n'ebirala byonna okubitwala ebweru okubiguza abantu ababiri mu bwetaavu ekireetawo ebibuuzo ebyo kati oba oliawo abantu bagamba nti oba oliawo byaliba nti bino ebyogerwa bituufu ku ebyo ebigenda mu maaso kale n'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti engeri okukyusaamu mu nkola zaayo olw'ensonga bannayuganda bakaaba bannansi bali mu bwetaavu bannansi bali mu kunyolwa abantu balina ennaku ku mutima naye ng'ennaku yebateereddwa ku bannayuganda bannaabwe abakulembeze baabwe be baalonda olw'okuba bo balina obusobozi obugenda mu malwaliro amanene agawa obujjanjabi ku ssente empitirivu olw'okuba bo basobola okulinnya ennyonyi ne bagenda mu mawanga g'ebunaayira ne bafuna obujjanjabi yensonga lwaki bo tebafuddeeyo ku bannayuganda bo ne basigala nga bajeera nga bakaaba nga basigadde n'obulumi olw'ensonga tebafunye saavisi bafiira mu bulumi obw'ekitalo bafa nga tebaalifudde kale n'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti efeeyo ku malwaliro gaayo kyokka ate era ne kugoobwa nannyini kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okufaayo ku malwaliro gonna n'ebyobujjanjabi bwa bannayuganda minisita Chris Balyomunsi gwe minisita omujje w'ebyobulamu ssebo kuno sinakusaba kubanga oteekeddwa okuweereza munnayuganda kubanga buvunaanyizibwa bwo munnayuganda okulaba ng'afuna obujjanjabi nga bwateekeddwa okubufuna n'okubeera ng'akwatibwa mu ngeri entuufu edda omuntu yagendanga mu myaka katugeze nga 3 emabega nti omuntu yagendanga mu ddwaliro okumujjanjaba naye nga keya y'omusawo ennyaniriza y'omusawo enkwata y'omusawo ng'eyokayokka esobola okumuwonyako nga 2% oba 10% keya eno emuweebwa naye kati abasawo tebakyalina keya abasawo bakambwe enzijjanjaba tekyategeerekeka byonna ekiraga nti noba oliawo abantu tebakyatunuulira kujjanjaba bantu wabula batunuulira nsimbi n'ebyo bye bafuna mu ebyo mu bujjanjabi oba ezo ensimbi ze baba bafunye mu bantu kale n'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti naffe abantu abalina amalwaliro oba abateekeddwa okuweereza bannayuganda tubaweereze n'obwenkanya ku lwa Katonda n'ensi yange Jeffrey Mayanja yenze kwembozi muyungi kwembadde
webale kundaba kwagaliza kaseera kalungi. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidde mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo, omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge, enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric. Mmwe n'abayinako okenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo. Bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano. Bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center weetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba